tukwaniriza neera ku ssaawa eno ey'ekitiibwa lunaku luno ekiro kino. Mannya nze Mustafa Muhammad Mtuhe, tubeera tuzze ssaawa eno ne programu yaffe Ekkubo, oba engeri y'okukwasaganyamu ebintu mu nkola oba mu ntegeera oba mu ddiini ey'Obusiraamu. Mu studio tubeeramu ne mukadde waffe Sheikh Idris Ahmad Kasujja Lubobo. Nja kumusaba batolere ku salaamu naye nga tannabagitoola, nyongera okubajjukiza nti Salaamu TV eri ku channel 293. Oba togisanzeeko osobola ogisanga ku YouTube tubeerako, ku Facebook tubeerako. Ebibuuzo byammwe ne konsaani zammwe zonna musobola oziteekayo, tusobola okubeera nga tubifuna. Katusabe Sheikh atutolere ku salaamu, inshallah tugende mu maaso. Abatulaba mwenna abalungi, naddala baganda baffe ne bannyinaffe abagoberera ennyo puroguramu eno ne puroguramu zonna endala eza TV yaffe eno Enganzi, kambalamuseeko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh ejaawo ekumi gyebale. Alhamdulillah. Mwebale okuweereza, mwebale obuwalimu, mwebale okusomesa, mwebale okulera. Alhamdulillah, kati abayizi ab'ekibiina ekyokuna batandise ebibuuzo bya bunkenke obwo. Obeera ku bunkenke. Abazadde baatugambanga nti omuzadde omukyala naddala ebisa bimuluma paka lwava mu dduniya eno. Nti gwe oyinza okweraba nga okuze naye buli lwofuna ekizibu oba buli lwalowooza ku mwana we era baga nti ebisa bimuluma. Kati nammwe abasomesa mulinga bazadde obaana naddala bano ba candidates abo bakola ebibuuzo beolasa abanaayita abanaakola batya. Olaba omwana nga candidate ali awo ali mu muzannyo ne weeraliikirira omwana ono anaaba atya. Kati mwenna mubeera ku bunkenke naye omulimu ogwo mugwebale, si mulimu mwangu. Alhamdulillah. Naye tusaba Munyazi Mungu abawe empeera yammwe ate abongera amaanyi n'obugumiikiriza. Sheikh, tuli mu kkubo. Naam. Programu Ekkubo nga bulijjo. Tubadde tutambula ne okwawukana. Okwawukana, abantu baawukana mu muntaputa, abantu baawukana mu ntegeera, abantu baawukana mu ndaba y'ebintu naddala mu ddiini eno ey'Obusiraamu ne mu bintu ebirala, naye in particular kati tuli ku ddiini ey'Obusiraamu. Mu ddiini ey'Obusiraamu mulimu fairness oba obwenkamunkamu oba okwenkanya ng'abantu babadde buli luddawo obwenkanya, nti omuntu weba tetutegeeraganye ne tutuula tukkaanye. Mulundi buli watugamba nti omuntu tasaana kulumba butonde bwa muntu, muntu ayinza okuba alina akamogo naye ono mukwagala okwetaasa oba mukwagala okuggyayo ensonga ye n'akoona ku kamogo, oli naggwamu amaanyi n'ebyokwogera n'abivaako n'asirika nga ayogedde bw'ati ate munnaye tebaayiga okwogera oba n'amulumba mu lujjudde mu lwatu, bantu balaba, bantu bawulira, n'amugamba kati oyogera otya ekintu ng'ekyo oba. So fairness eri luddawa era yeetaagisa luddawa mu kwawukana kuno. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kati ensonga eyo gy'oleese ensonga nkulu, nti waliwo omwami omu gwa Musaasira yafa, kati yali akola mu kooti naye yaŋŋamba, twali tunyumya omulundi gumu, naŋŋamba nti bw'obanga ogenze mu kooti ng'oli looya, olina omuntu gw'owolereza oba gw'olumiriza, naga nti kisaana nnyo okwegendereza obutayogera bintu ku muntu ono oba ozze, kibeera nnyo mu kooti oluusi oli bakiyita kujjako waya bakulu n'aleeta ebintu oba byaliwo mu buto bwe bityo. Naga nti ekintu ekyo kiyinza okuba ne impact embi ku musango gwo, kubanga olumiriza ono n'omugojera n'oleeta n'obuntu tusimanyi yakola bwati
n'agamba nti okunyigiriza omuntu bw'otyo kiyinza okuleetera omulamuzi omusaasira anti kiba kitegeeza nti toyina nsonga zirumiriza ono zimatiza kati nojjayo biri ebitakwatagana olukiro okwo. Kakati omusajja oba olina omusango omuvunaana oba ekintu kyonna kakati ate ebintu byoyogera birina n'engeri gye bigenda oba okukosa amaka ge n'abaana be na biki ate omusango gwa byabusuubuzi, ate omusango gwa byabusuubuzi oba gwa byabufuzi nkayana za ttaka. Kakati gwe n'obireeta kati kiyinza okuviiramu abantu kubanga sympathy kintu kyaki kintu kya butonde. Kakati ate bwodda ku sayidi eno ey'eddiini ng'obadde oleesa ebintu ebifaanana bwe bityo ate kyo kigenda nawala anti buli lw'oyogerera omuntu amafuukuule hadithi eri ogijjukira bulungi omubaka alaihi salatu wassalaamu lumu yabuuza abantu nti atadruna mal muflis, mumanyi omuntu mu Luganda bwe bagwayita omunkuseere omwavu lunkupe mu njogera ennaku zino gwe baga nti aweddemu talina kayina naye nga yali alina ayinza okuba nga kale mwavu naye nga tabaagako mugagga naye al muflis ayogerwako wano yali binojjo yayinako yali binojjo. Omubaka yabuuza nti mumanyi muflis agudde ensimbi aba ne baga nti yoyo atalinawo kyasobola kulaga, talina sente nkalu, talina na bintu bikalu, talina kayina. Omubaka n'ayagala abawabule n'abaga nti almuflisu min ummati, kati eyo defini mwoyo gwe munyonyodde yewambi nebyammwe mu buli mbeera. N'agamba nti naye n'agamba nti oyo aweddemu ensimbi mu kibiina kyange yagenda okujja yawma alqiyama ng'alina esswala zenkana bwe ziti, zaka yazituula asobola n'okubala nti natoola neziwera oba ne biliyoni ayina kino na kino yasiibanga yazikola otyo, naye najja nga yavuma gundi, yakuba gundi, yayiwa omusaayi gwa gundi, yakonjera gundi, yawayiriza yageya otyo. Kakati yauma alqiyama hadithi egamba nti fayuta hatha min hasanatihi wa hatha min hasanatihi, kati abantu abo bonna bajja babawa ku zakazi zino empeera zaazo eswalazi. Sheikh, kyogamba omuntu okukola emirimu emirungi tagwa swala, zaka temuyitako bw'abanga ali mu bantu abawa zaka, bw'abanga alina akasente akawera tewali mwaka gwatagenda Makka n'akola ebyo byonna najja ku nkomerero nga yakolerera balala. Era bw'obanga okola ebirungi olina okufuba nnyo okulaba nti ebibi tebibirya. Tebibirya. Natugamba ekibi tugoberezeeko kirungi. Ekibi okugoberezako kirungi ate amakulu gaakyo malala. Sikitegeeza nti okole kino kikikole kikisangulewo. Apaana. Wagga kitegeeza nti bw'oba olabye ng'ogudde mu nsobi gezaako okulaba nti ngudde mu nsobi naye kankoleyo ekintu ekirungi ekisanyusa Mungu, oba mwegayirire nga nyina n'ekirungi kyensoosa okukola okusoosa. Kakati hadithi egamba nti fayuta hatha min hasanati wa hatha min hasanati, tekikomaawo. Hadithi eyongera maaso negamba nti fain faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi, singa ebirungi bino biggwawo, zaka ne ziggwawo na biki na biki, eswala, nga bali abakuvunaana
bye bakuvunaana tebinnaggwawo, ababanja bakyaliwo exactly. Nga bwolaba omuntu bamulangirira nti ali insolvent oba ali bankrupt, oluusi banka ne bagiggala, bayinza okusasula bano abantu bacreditors oba bakiba ababadde baterekamu, newesigala nga n'amabanja gasigaddewo. Kakati bwolituuka mu mbeera eyo yauma alqiyama, ebirungi ne babibawa ne biggwawo, ne basigala nga wakyaliyo abakyakubanja, abakunyeenya abatyo. ukhidhat min khatayahum, biteekwa okubalansinga yauma alqiyama. Oli bwali bakubanja ngaga nti kati ebirungi bye balina okumuwa biweddewo, kakati kabajjeyo ebibi, bamuggyeko ebibi, bamukendeezeeko ebyekanane. Mungu wakafa bina hasibin, ye Mungu ye mukugu mu kubala, batikule bali ebibi byabwe babiri kuteekeko kuga sawa ya ebintu bino oluusi bye tugira biri serious naye oluusi tetubimanya. Abantu banakola batyo bitegeera olite ebintu ebyo bizibu. fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi alayhi ukhidha min sayiatihim faturihat alayhi, bagenda kujjayo ebibi byabali ebyenkana n'ebyo Mungu ye mu bwenkanya bwe ajja kubibalirira nti kakati ono abadde akyakubanja bwe kiti, therefore ebibi bino ebyenkana bwe biti kati katubijjeko tubisse kugwo, thumma turiha fi nnar, oluvannyuma ayigende muli. Naye kakati naawe njagala otunuuliremu, ffenna nga toyina gwejjeemu, tulina ebyonoono byaffe byetwekolera, byetutamanyi oba ebirungi byetukola biri biyinga obuzito ne tugenda mu jjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyakituwe. Naye kakati nga tonaba na kumanya oba ebibyo bikumalawo, obiyitako, kakati ogenda kubeera otya nga bakwongeddeko ebyabalala. Nolwekyo okyaguluba na bibibyo otyo aye baga nti negundi nabyo mubireete, okiraba. Nolwekyo ekintu ekyo mu topiki eno gye tuliko oba eyoku empisa z'okwawukana, ate ebintu ebino ebimu oba wabitunuulidde ziringa ze bayita life skills, kuba ebintu bino tebikoma mu gundi muyirimu yokka, birina mubulamu bwa bulijjo, mu bulamu bwonna ne muba politics. Kuba nayo fairness ogisanga nga ebiseera bingi abantu ebabula, abantu bava ku mulamwa, owulidde. Kakati eyo yonna tubyetaaga ne mu bizinesi gye tukola, mu office, mu competitions mu bizinesi, obiwulira blackmailing biki bingi, naye ebyo byonna biva mu ki? mu butabeera fair. Mu butabeera fair. Kakati fairness nkulu nnyo mu Busiraamu, era Obusiraamu oyinza okitwala nti ekyo kintu kya nnono, okubeera fair. Omuntu ne bwoba tokkaanya naye nga Obusiraamu, fairness y'Obusiraamu esinga kulabikira luddawa otyo. Kakati kankuwa ekyo, kankuleetere omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yasenguka n'ava e Makka n'agenda e Madiina, ekintu kye yasooka okukola kwe kukola wathiiqa, endagaano. Avudde e Makka, e Madiina asanzeyo abantu ab'enjawulo. E Makka gye bamuzaala, asenguse agenze e Madiina, yasooka kukola kye bayita Madiina Charter, endagaano y'eki? Wathiqatul Madiina. Kakati endagaano eyo, e Madiina waliyo Abayudaaya, si Basiraamu, balina eddiini yaabwe, therefore balina ebintu bingi bye bajja okwawukanamu
nga baga nti oba kino gwe eddiini ffe tukola bwe tuti tekigaana ffe kino tekiri bwe yalibadde abaga nti Qur'an ayagala akkiriza atayagala lekeyo naye yakola endagaano bonna mwe basobola okujja so nga yali afuna obubaka ng'eyakomodatinga buli omu exactly kati fairness esi ku lunaku olusookera ddala omubaka yalaga fairness era mu ndagaano emu mu buwakatirwa obumu mwalimu ogamba nti ekibatuukako kiba kituuse ku ffe ekizibu oba ekirungi naki ekirungi ekibatuuseeko tukigabana n'ekibi ekiba kitubatuuseeko tukisharinga tukigonjola ffenna otyo nga tataddeewo njawulo wakati w'abasiraamu n'abatali ate enjawulo muki abasiraamu n'abatali basiraamu balina kuwangaala bwe batyo nti ekikutuuseeko nga kizibu nange kiba kintuuseeko nange ekirungi kyenfunye naawe kirwa kirungi kyo bwe batyo balina okuwangaala bwe batyo balina okuwangaala obwe busiraamu obwe busiraamu obusiraamu tukkizibwa okuwangaala n'abatali basiraamu bwe tutyo obusiraamu kakati nno ne bwoleta ebifaananyi tosobola nabimalayo kati nkuleeteddeeyo Madina Chata endagaano era ekimu ku byagobya Abayudaaya mu Madina kumenya ndagaano eyo kubanga Abayudaaya singa kati kwega mateeka ag'eddiini omuntu wabassa omuntu naddala mu butanwa abantu be babaliyirira mateeka g'obusiraamu abantu be baba bakola ki babaliyirira kakati wabangawo cases ezifaanana bwe zityo bwe yabeeranga mu Yudaaya nga yakoze ekintu ekyo ekyetaagamu okuliwa ng'omubaka ng'omukulembeze nga n'abasiraamu abagana mumuleete ng'Omuyudaaya yaliyirirwa we gwe basse mu butanwa ne bwe yabeeranga musiraamu oba nga yasse omuntu mu butanwa oba ekintu kyonna ekikoleddwa nga kyetaaga gundi era nga n'omubaka naye abakola ki bali abatuukirira kakati ekimu ku byagoba Abayudaaya bayagala okutta omubaka nga agenze ewaabwe nga waliwo ekizibu ekyaguddewo ng'agenze nabo abaganda mumuleete kati bamuyinako obukyayi ebyo biwanvu birina gye bigwa kubanga ekyabaleeta mu Madiina baali nabo baagala bwa nabbi wangi kakati bwe basoma mu bitabo byabwe nga nabbi ow'enkomerero tagenda kuva eri ewaabwe ajja kujja eno ajja kuviira eno kakati ne basoma endagiriro amannya biki kakati kwe kujjaawo e Madiina era olaba nga baali kumpi kuba Madiina ne Makka si wala nnyo nga bazze babufune bazze ndoza bakuyita kuguumiika okiraba kyekyabaleeta mu kitundu ekyo in particular mu kiseera ekyo kakati bagenda okulaba nga ate atumiddwa obubonero bwonna bagenda obutunuulira nga ddala butuukiridde ate tavudde mu bo kati ne bamukyawa kubanga baali bamanyi nti nabbi ow'enkomera ajja kuba n'amaanyi mangi eyo sinsaalwa anti kale nga bwekugambye agenda okukola ki agendayo baga nti bannange endagaano egamba bweti nammwe muleeteyo kimuleetayo kakati bwe yabagamba nti nzijja eyo ne bakuŋŋaanya ne baga nti tugenda tutegeke wano waaba tusisinkana kakati ne batega nga bw'olaba seeringi ebeera mu nnyumba ne bategayo eyo abantu waggulu abavubuka babiri bamaanyi nga bakutte oguyinja wano bamutegekedde wennyini entebe wagenda okutuula
kati bali bagute byawakayima byennyini kakati ne bakola ki naye omubaka aba agenda okutuula bwati nafuna obubaka nakola ki naga nti kankomewo naga nti mumpemu akaseera katono nkomewo kakati nagenda naleeta basahaba era olwatuuka bwati ngaakomyewo nabaga mulinye waggulu eyo bagenda okulinnyayo ngaabasajja betegese kakati abayudaaya naga nti mwe wano si wammwe ate mwe muleetawo effujja eri wano wabalemye kati webityo naye kyengenderedde nti fairness from the word go obwenkanya owulidde bingi bwetuba bwe tunaaba tukomyewo tujja kweyongera okubikola ki ebingi ebyetaaga obusiraamu bwobutambulira mu fairness omuntu ne bumubeera nga temukwatagana mu ddiini oba mu mawanga oba mu bintu ebirala ebifaanana bwe bityo obwenkanya fairness obusiraamu bulagira bwenkanya bulagira oba busomesa okuwangaala coexistence siri ekyo abantu okuwangaala ne bannaabwe si lwakuba nti oli si musiraamu nti omuyigganye oba omuyise bubi katuwumulemu tova ku salama obwenkanya otulaze nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ekintu kyeyasookerako okukola nga yakatuuka e Madiina kwali kubagandagaano eraga nti bwagenda okukolagana n'abantu basanzeemu ab'enjawulo abatali banzikiriza ye kiva ku kiffe abasiraamu obutasobola kukolegana ng'ate tukkiriza mu kintu kyeki tukkiriza nabbi omu katonda omu ekitabo tusoma kyekimu kiva ku kirwa kiffe tetuli feya mu ndaba yaffe ey'ebintu kakati ekitugana okubeera feya biyinza okuba nga bingi bitugana okubeera feya biyinza okuba nga bingi naye ebimu ku byo mulimu okubeera nti oli environment gyakuliddemu environment gyakoze eki byandalo kati okukulira mu nkayana kwegane nga waliwo taasub kwegamba discrimination oli agenza okutandika okuyingira obuwalimu oba ekintu kyonna oba politics oba ki ng'oredde kyafa dda nawulirako simanyi butuufu bwakyo teri abaagambanga nti kabagende basome oba kabasomese abaana bakomewo beŋŋange bano abaliwo otyo akwitanga nakutegulula mizinga bomu kakati abantu agenza okusoma nga jagundi embeera gwe mulamwa tasobola kujja n'abeera gundi n'abeera feya n'abo batakwatagana nabo kakati olw'okuba nti kati bw'otunuulira ebintu ebifaanana bwe bityo biruddewo n'olwekyo abantu tebakombanga ku buwoomerevu bwa kuwangaala nga bali feya tetumanyi bulungi bwakyo otyo nga bw'olaba mu bizinesi abantu ono akendeeza byatunda amafuta n'agakendeeza n'owabuto n'amukendeeza n'owaki n'owasukaali n'owaki kakati noono ayingira obuyingizi mu bizinesi era naye n'ayingirira mu kkubo eryo era nga oyinza okubatunuulira nga baga nti balowooza nti lyerifuna ono byasanze bakola naye byakola otyo so nga awantu gye bapima ebipimo nga bituuka ate bwewangaalirayo lwomanya nti eno mubadde mufa nze ndowooza nti ono bwagenda ng'atema kati ebijanjaalo ng'ebyo bwe ziba kiro tugambe 5 ensawo y'ebijanjaalo 5 n'atoolako kiro 2 n'agattawo amayinja awo oba ebisaaniiko balina bye basuulamu ne bizitowa ne biweza kiro 5 naye ng'ebbiri teziriiko kati n'ebbiri zagenda atoolako ne zikola kiro endala 5 batafunye magoba anti
naye tekigenda kukoma ku ye, naye eri gyabisuubula era nabyo bajja kubyongeramu. Kati chain egende ngaetambula bwe kakati ekivaamu nga tekikyalabika nti kive nekifuuka nnomu. Kati batuuka ekiseera ngaebintu oluusi bye bongeramu mu bintu ebimu nga birina ddene gyalasi eri obulamu bwammwe, naye ebyo byonna biva ku ki? Butabeera fair in the first place. Kakati bw'obanga watunuulidde mu makubo abantu bangi batambuza mmotoka oba batambulira mu mmotoka, naye jaamu asinga obungi ava ku lack of fairness. Omuntu aziba ekkubo ng'alaba eri gy'alaga emmotoka zikutte n'alimisa bano ate abagenda eno abasobola okutambula nawo n'azibawo. Kakati nange njagala kgenda ninga ate tagenda, nobitunuulira nebikusa ate n'abandigenze nabo ne batagenda, tetuliffe ate nga bano batagenda era naye balina engeri gye bamunyigamu, bazina zizetololamu nezisanga nga zino bwe ziba tizitambudde naziri tezijja kutambula, naye tajja kutambula. Kakati bo gye bamanyira oda nti omuntu alekera, kakati ono aba azibawo oba n'awaganya oba n'akola ki, ye muli mu mentalite ye alaba nti akola bwangu era alaba nti aba mugezi, emmotoka okugivuga bw'atyo, ate tayagala musinga. naye bali abaali babaddeko mu buwomerevu bwa inswafu, fairness, tolerance na biki, ate bamutunulya balabanga omulalo. Omusajja abamu babavuma, naye sheekh ekitegeeza nti abantu obutabeera fair nga twawukanye tebalina bugumiikiriza bulinda kulaba kivaamu ono omuntu amwawukanyeeko kyalowooza otyo. Anti kati nkugambye nti oluusi kiva mu kubeera nti gye baakulira, embeera environment gye bakuliddemu. Gwe olaba kati wano eggwanga eryaffe n'ebitundu ebimu, gwe omusajja okulonda $5,000 ng'abadde oba agenda bw'ati oba abadde ajja ssimu omugundi mu busawo, sente ze ne zigwa, n'ozitonoga nti waayo esente zo zitutte, bavuma ggwe kati galaba omudongo ono kugenda kufa obwavu, abamanyi n'okugamba eyo liziki ezze ati Mungu agireze, naye kakati agayo liziki yeereze okubajjako singa oli ogimutwalira aga nti oli musajja mulungi, naye era okulaga nti oli musajja bulungi sente nzikuwadde, olwo Mungu aba aleese riziki. Ekyo kirala olwo aba aleese riziki enambulukufu. Wali omusajja abadde oba ayina na lugendo oba agenda kulaba mulwadde, agenda kugula ddagala, agenda okutuuka agati ng'ate ke kasuwa kasente kuba bazinzibiddeko, kati atandise n'okuwayiriza abantu, n'akolima n'okukolima, ayinza n'okugani naye oba bazinzigiddemu naka nakuba essimu naga nti yobanna emitwalo gyange 5 mugirabye ekyabaddemu. Kakati toyinza kugamba embeera eyo yonna nti Mungu aleese, era bw'ozizabadde agenda kugula ddagala taliguze, bw'oziwaayo bakuyita muleera. Kakati nabina okubulwa fairness kisinziira oluusi mu mbeera abantu gye bakola ki, omuntu gy'abatandikiddemu gyabayingiriddemu mu kisaawe. Kakati ekyokubiri twakyogerako emabega, ebitiibwa oluusi oli ayinza okulaba nti kwegamba singa nga nzikiriza nti gundi kyagamba kituufu n'empangulo, bano abandi emabega wajja kuba tewakyali nsonga lwaki babeera emabega wange, mbeera nafuye, kubanga ebyo bye mbakuumiddeko gwe musingi. Kati ekyo nakyo kireetera abantu obutabeera ki, obutabeera fair. Waliwo omusajja omu nali nadde musomako
yajja nawakana nakubaganya ebirowoozo n'omusajja omusumba oba muki kakati ne batuuka ku point omusumba alabira ddala nti omusajja byayogera bituufu naye yamugaa nti kati ogamba ki ono omusiraamu abuuza oli nti ogamba ki namugamba nti singa nzikiriza byogamba enkyamba njja kukeera kugenda kusabiriza akati kuba bino byendimu byonna mba nyina okubivaamu wano wendya wano wewali emmere byonna mba nyina okubivaamu naye kati nze ate asoma ddiini yammwe nti banaje wammwe nga nange ndinga sheekh oba kiki kati naka nti eri banzijjamu naye ngatto bakola ki nembaga nti muzinywege ekyangenda kulya kasasiro kakati ekyo nakyo kivaako eddiini ey'obusiraamu sheekh etukkirizibwa ogiryamu ebitiibwa ebyo omuntu n'ateekawo ekintu kye naga ndi mukulembeze naye nga ekiruubirirwa kukola kasente mu busiraamu kikkirizibwa kakati mu busiraamu okufuna kuli mu bitindobuza biyinza kuba nga bisatu kyokoze n'omukono gwo kibakutonedde kibakuwadde oba kirabo oba kyosikidde waliwo oyinza okugamba waliwo bwemwasomanga mu fiqhi waliwo gye bayita emaali ennonde naye kati eyo eyinza okugwa mu kiri gyewokoleredde n'obadde osima n'ogwa ku kati byakendeera naye kati edda gold yalinga omuntu edda yakolanga ki yalondanga gold asimato inagwa ku gold kati ensi bagiyikudde nnyo tebikyali kati amakubo kakati obusiraamu osobola okubulyamu singa oba ofunye omulimu ng'oweereza ng'omulimu ogwo gwa ddiini naye nga bakusasulira empeera kubanga ebiseera byo amaanyi go okumanya kwo byonna oba obiwadde biweereze ki biweereze eddiini ate olina obuvunanyizibwa ng'omuntu era waliwo obuzibu bungi wanewaffe nti ekimu ku bireese ne fairness eno okubulawo abantu obutabeera benkanya butatunuulira bintu ebyo nakubigonjoola nakulowooza nti obusiraamu babeera bakolerera bwereere obwayimaamu obwazinyi musajja ayera omuzikiti ebyo byennyini nze ndowooza abeera akola mulimu alinda mpeera ye wa munyazi mungu kaakati empeera okugirinda ewa munyazi mungu so kulabire ku mbaka alayhi salatu wassalam aye no ogundi nabyo biyinza okuba biwanvuko abantu bajja ne balowooza nti omubaka alayhi salatu wassalam oba ababaka oba abantu ababeera mu ddiini nti necessarily balina kubeera banaku oba baavu naye ekyo si kituufu ati kakati bwe tuddirayo ddala okuviira ddala mu byafaayo nga waliwo bannabbi nga balinga sayidina Daawud baali bakabaka nga balina buli kimu naye nga bannabbi Sulaimaani yafuganga n'empewo n'amajini n'ebinyonyi nebimukolera byonna byayagala nebizimba nga wulidde bw'ojja n'osoma nga sayidina Ibrahim alayhi salaam Qur'an yaga nti yekitammwe mu abakkiriza abamu bamuyita jjajja w'abakkiriza naye kakati mu kiso eno ey'okusala omwana we yasooka yatuuka ekiseera yasale oba eŋŋamiya oba 100 omulundi ogwo naga nti nga buli asalaga nti mutwale ayagala atwale eŋŋamiya 100 nasaddaaka naye abantu ne batuuka okumwewunya nga ate takikoze mulundi gumu ne baga nti yono yakula ati naga nti kyenyizijjako kyembadde ogwedda nkolaki yali mugagga eŋŋamiya 10 kaali eŋŋamiya ate teringa nte
engamiya eweza n'obukadde 5 n'okusoba. Engamiya ya bbeeyi. Kakati engamiya 100 bwe bukadde bw'oba wabaze mu bino ebyaffe ebyawano ye 5 obukadde 5 kubanga engamiya 10 bweziba nga miliyoni 5 engamiya 10 bwe bukadde 5 era abantu bamwewuunya naga nti singa mbadde na mwana ne bwe yali badde mwana Mungu nanga nti musale naye nali musaddaasi. Hati Mungu nayagala n'ekyo nakyo nga bwakyogedde akituukirize era omwana namukola ki. Kakati kyetugira nti toyina kukola ki kwesiba ku kyabunaku otyo oweereza ddiini. Omusiraamu asobola okuweereza eddiini n'akola ki n'okupakasa n'apakasa. Nali nsoma emabegaawo nga nsoma ku Imaamu Shafii rahimahullah bwe bamuzaalira Falasitini naye nga yali musajja mu Quraishi. Kitaawe yali yasengukira eyo naye bwe yakulamu nga alaba atuuse mu myaka gy'okusoma naagala amuzze ewaabwe ayige n'embeera zaayo. Ewaabwe luddawa? E Makka. Kakati Imaamu Shafii kyeŋŋendako kiri ekya omusaalo oba kiki bw'atuuka maama we taata we yali amaze okufa maama we n'amukomyawo amutwaliwo omusomesa naye ngaomusomesa abasomesa kale naawe eraba emyaka egyo emyaka giringa 1300 n'okusoba nga basasula school fees. Wangi fees si waleero apaana. Era Imaamu Shafii oyatuuka omusomesa nga omusomesa olw'okuba kaali kanaku kamulekwa tekaleeta ssente nga takafaako nannyo. Naye Imaamu Shafii nga Mungu yali yategeka nti ajja kuba muntu w'amaanyi naaba nga yali agala nnyo okusoma ate nga ategeera nnyo. Kati yasooka nga abayizi bonna okutuuka era n'aliraana bw'ati omusomesa n'ategeka ebitabo bye n'akola ki owulidde. Naye omusomesa bwe yayogeranga bw'ati byonna byasomesa abayizi ng'ekyo kimala byonna Imaamu Shafii okubikwata byonna okuva omusomesa we yatandikidde mpaka waakomye. Kakati omusomesa bw'aba yabanga oba taliiwo baafulumye nga Imaamu Shafii byonna banna abibaddiramu. Kakati omusomesa kwe kumulaba nti alimu ki alimu potential n'amusembeza naye nga kyenjagala okutegeeza nti emirimu okuva edda okuviira ddala infact ne bw'oba nga watandikidde eddala mu Quran tewali kyabwereere ate baba basolooza zaka bw'obala omuteerero ogusooka n'ogwokubiri abaddako abakola ku zaka. Emiteeko emeka? Emiteeko giri 8 naye ogusooka innama sadaqaati lilfuqara abaavu walmasakin abanaku walamilina alaiha n'abagikuŋŋaanya. Kwegga nti ekyokulowooza nti bampadde obwa imaamu ngenda kufa bwavu otyo ekyo si kyambusiraamu. Kakati kisi kyambusiraamu era omulimu gukyali munene nnyo okutereeza janibu eyo. Kati abantu balemera era bw'oba tolutereezezza ebintu bingi tebijja. Abantu balemera ku ndowooza zaabwe olw'okuba balina ebitiibwa bye beekuumira nga tebaagala kuvaawo kugenda kukola bwe kiri. Nakyo gyekiri kyomunaga nti bwenjogera kino oba nenzikiriza gundi kyeyagambye abantu bagenda kunvaako ng'ate wano waalaba emmere wano waali wano wakolera omulimu otyo. Ekyo nakyo kisoboka. N'olwekyo kiri kyewayogedde nti obusiraamu okubulyamu omuntu asobola okufuna naye ngaekintu akikoleredde. Kakati nga bwe nkugambye nti bayimaamu nga bw'obalaba abasomesa eddiini bateekwa okubaako kyebafuna era kyova olaba nti ennyombo ate nga obusente wallahi bw'oba wabitunuulidde nabyo byennyini byenyamiza. Buno bakasuka simanyi ngaesswala ewedde emizikiti egimu ne bakasuka 2000 emirala ngaeyo mu byalo 1000 ne bavumirako imaamu okufa obufi. Kakati
ebintu ebyo biraba nga si bituufu era tuteekwa okutuula tubeere nga tubikola ki ng'abasiraamu nga tubisalira amagezi. Eyo mentality eyokugamba nti omuntu bw'aba akola bya ddiini eyo oba akolera bwereere lalala, kuba ne bw'oba omusasula ssente bw'abanga ddala mukozi wa ddiini byakolera obwereere era biba bingi, byebisinga okubeera ebingi, bisinga okubeera sacrifice wewaayo kungi nnyo. Barakallahu fika sheikhe, tweyanza nnyo fairness. Obusiraamu busomesa kubeera fair, busomesa kubeera benkanya. Oba omuntu okkaanya naye oba tokkaanya naye beera fair. Waliwo ekintu kyewatugamba omulundi ogwayita ne leero okizeemu n'okikoonako nti tolumba muntu. Omuntu ayina obutonde bwe oba ayina obukendeevu mu butonde, tomulumba, beera fair. Ganti kiringa bano ababeera mu ringi ez'ebikonde bagamba nti below the belt, tokkirira bw'okuba below the belt obeera toli fair. Ekyo kinnya, that is not a fair fight. Ekyo kyoleese kikwataganira ddala n'ensonga gye sigala ku mulamwa, sigala ku mulamwa. Naye biri byonna ebifaananyi bye twaleese, oba ogenze mu kkooti oba oli mulamuzi oba oli looya, tokuba below the belt, tova ku mulamwa, tova ku mulamwa. Barakallahu fika sheikhe, tweyanziza nnyo. Pozi ekiro kya leero tetujja kusukkaawo, mubadde balabi balungi nnyo. Sheikhe tumwebaza, nammwe tubeebaza okubanga mwekuumira ku Salaamu TV, okubeera nga mweyongera okuyiga eddiini yammwe n'okubeera nga mutegeera obusiraamu bukola butya. Obusiraamu tebuli nga ffe bwe tulowooza, wabula obusiraamu tubukola nga tujja ku ndagiriro. Omubaka yabukola nga naye Allah amulagirira nga bw'alina obukola. Katubagalize ekiro ekirungi nti assalamu alaikum.